kyabadde tekikola makulu era yabadde diplomatic blunder abakungu okuva mu European Union okusisinkana General Salim Saleh okumunnyonnyola ensonga za Muhoozi oba okwemulugunya ku Muhoozi era munnange bagamba nti eyo si diplomacy okuleka bagirabanga collaboration liringa kobaane wabula si engeri entuufu ekyali badde kikolebwamu. Ate abaPRU balabuddwa ku nsonga y'okwekalakaasiza ku embassy ya Germany babagambye nti munnange temugezaako kutuswaza ate kusukka wetuli mu kuswala. Ekiragiro sasi ku nnyama shoot to kill General Museveni amaze okubeera nga alagira Muhoozi ate munnange nti obwavu obuli mu bajjenero ba UPDF muganda wange obwavu obuli mu bajjenero ba UPDF bubaleetedde n'okubeera nga beetundako ebyabwe. Sejjusa tayagalira ddala era ye ateesa nti bajjenero bandibadde tebagezaako yadde kwesimbawo ku bubaka bwa palamenti, tebasaanye kwesimbawo ku bubaka bwa palamenti, ensonga ze azeesigamya ku ki byonna mu mboozi yaffe eno. Bwentyo munnange nkulamusizaako gwe weena mpuliriza wano ku Uganda at large. Ekirango waliwo omuntu anoonyezebwa naye nga omuntu amunoonya tamunoonya mu bubi, amunoonya nga mukwano gwe eyamubulako era nga omuntu gwe banoonya ye Dewos Akambikira. Kadewos Akambikira ono inginiya w'amasannyalaze, inginiya mu masannyalaze era nga yakolako mu Ruko Construction mu myaka ey'oku1980 paka 2001. Kati bw'oba ggwe Dewos Akambikira wano ku Uganda At-Large ennamba zange kweziri osobola okunkoonako oba ggwe omanyi Dewos Akambikira osobola okumutegeeza n'akontakitinga Uganda At-Large ennamba zange weeziri awo emesembyayo 7315. Ate munnange n'aba maintenance palace gye bali nnyo balina solar systems ezitalina balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze bakubireko okukosa ne Hillside View Apartments wali ku Ntebe Road ku Kasozi Jjanyi ku kyakyawo ennyini Hillside View Apartments nazo munnange bwe bayagala okubuukinga olunaku wiiki omwezi omwaka munnange eyo weetaaga kutwalayo butwazi tututokka zili fully furnished mulimu buli kimu. Hillside View Apartments okusa ne Timo Property Consultants Limited bano basaale nnyo mu kutunda ettaka n'okugula ettaka era balina abapunta abakubi ba plan ab'omulembe balina construction company eno nga ezimbye amayumba mangi nnyo n'ebizimbe eby'amaanyi. Ogenda ku mutimbagano obanoonyeeko ofa bakubire okubagambe mwali mukoze ku biki aba Timo Property Consultants Limited okukosa n'omusawo waffe Dr. wano ku Uganda At-Large ajjanjabya abantu okubamalayo era nga endwadde ez'enjawulo munnanga aziwonyezza abantu gye bali batosuubira nti nno ziri endwadde zisobola okubeera nga ziwona. Kale wano ku Uganda At-Large Dr. waali Dr. yakola research, Dr. ali talented asobola okujjanjaba gezaako muganda wange anti asiika obulamu takola kitassa mukono. Kale Dr. waali wano we just jangu nkuwe ennamba ya Dr. kyekyokka munnange weeyiyize eyo Mukama Katonda asaasirire eyo ennamba zange ziri awo emwesembyayo 73 ensembyayo 15. Kale munnange nga bwe kiri nti tulina okutunulamu ebyo byonna ebiriwo ensonga yaba diplomats okuva mu European Union okusisinkana Salim Saleh gye tugenda okubeera nga tutandika nayo ndowooza tunaasembyayo eya Sejjusa lwaki tayagala bajjenero ba UPDF beesimbewo. Ekiragiro shoot to kill nakyo tujja kitunulamu. Museveni munnange bw'atyo yakiwadde dda Muhoozi shoot to kill. Muganda wange kale munnange mu bumpimpi njagala okuyitiramuko wano njagala okuyitiramu kale munnange bagamba nti kyabadde tekikola makulu nti aba European Union okubeera nti nno basisinkanye Salim Saleh ambassadors aba European Union okubeera nga basisinkanye General Salim Saleh bagamba nti ekyo kyabadde tekijja mu byonna ekyo tebaali kikoze kino nno munnange
kyakoneddwako abantu babiri, Kakwenza ne Muwadankunnyingi. Naye nga Kakwenza ye ali mu buwanganguse eyo, Kakwenza Lukira Bashayija yagambye nti ba envoys bano okubeera nti nno batiitiibya kwegamba balinga ababumbirira Gen. Museveni ne mutabani we, n'agamba nti nedda baabeeyo si diplomacy wabula collaboration, okukwekubaana eryokkubaane okubeera nga munnange ate ebikolobero batunula butunuzi nga bigenda maaso okubeera nga bikolebwa ku bannayuganda. Kakwenza agamba nti nno bano okusalawo okusisinkana Gen. Salim Saleh Sereb akandwanaho original names, agamba nti newankubadde nga muto wa Gen. Museveni nga beemulugunya ku mutabani waabwe Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces, agamba nti delegation eno okuva mu European Union wano mu Uganda kyeyalaze si kirala okuleka obunafu obwereere. Baalaze obunafu obwereere kwegamba kye baakoze kyabadde tekiraga maanyi yadde n'akamu, nabo baalaze nti kakati Kakwenza era yeewuunya nti bwe kibanga delegation okuva mu European Union wano mu Uganda yabadde eringa ewagira oba embracinga deep state, akakundi ako munnange mu Uganda kannantagambwako kemumanyi obulungi era akoogerwako buli muntu yenna nti kakola buli kimu kyekaagala era kumpi keka influencinga engeri Uganda gyefugwamu mu ngeri yowannakyemalira ka deep state ketwogerako. Agamba nti babadde nga abakemburesinga, babadde nga abakawa amaanyi, abakakakasa nti ddala munnange mmwe bannantagambwako wano. N'agamba okuva bekiri nti munnange ba envoys bano basisinkana Gen. Salim Saleh bwe bamanyi bulungi nnyo nti talinaawo formal position, talinaawo kifo kirambikiddwa, nti bambasadazi bano ku balwadde basinzire okubeera nti batindiga eggendo ogenda mu Northern Uganda mu kibuga ky'eggulu okubeera nga bamusisinkana okwogera ku nsonga ey'amaanyi bwetyo. Mu kulaba Kakwenza engeri gy'alabamu ebintu, agamba nti delegation eno abakungu okuva mu European Union baali badde kye bakola, baali badde bateeka pressure ku UPDF wamu ne state agencies okubeera nga munnange bakyusa enneeyisa yaabwe era nga kino balina kikolera mu nvumbo mu sanctions. Balina kuba bijjika bubijjisi sanctions, baali badde beekanga bwekanzi nti ziizo tuzibakubye. Kakati era bw'atyo n'ayongera okubeera nga akinogaanya ng'agamba nti ye nga bw'alaba ebintu nti bano okubatiitiibya Gen. Museveni ne mutabani we Muhoozi, agamba nti munnange eyo si yengeri gye baali badde bakikolamu diplomatically. Baali badde kye bakola babateekako buteesi nvungule kuba mu maaso sanctions nti ziizo pya tetwagala yadde n'okutugezaako okutweyimbamu yadde naffe bwe bukaabwaffe obwo. Naye kati kye baakoze kyalaze nti balinga abakakasa nti bannange waliwo abantu olina okugenda okufukaamirira. Kakati Muwadankunnyingi naye bw'atyo n'ababakira era mu ngeri ey'okubanenya mu kye baakoze kye yayise diplomatic blunder. Yagambye nti okugenda okubeera nga basiikinga assurance okuva eri Gen. Salim Saleh oluvannyuma lwa Muhoozi okubatiisa nga balinga bagenzewa Salim Saleh abataase, kyalaze nti era ng'agamba nti ye nga foreign affairs, shadow foreign affairs minister Muwadankunnyingi agamba nti bano abakungu ba European Union kye baakoze alaba nga ekitakola makulu era ng'agamba kino munnange kirabwanga diplomatic blunder, ensobi gye baakoze nga balowooza nti bakola kituufu ku mutendera gwe baliko si kye baali badde bakola, nti okugendebwa Gen. Salim Saleh muto wa Gen. Museveni mbu olwo
mbu bafune obukakafu nti Muhoozi tagenda kubakolako bulabe bwonna. Agamba nti ekyo tebandi kikoze. Kati yagamba nti bano kye bandibadde bakola baali badde kye bakola bayita mu formal means. Baali badde bawandiika mu buwandiike ne bawandiikira Foreign Affairs Ministry. Ekyo kyali badde kikola amakulu era buli muntu yali badde akitegeera nti bawandiikidde ministry okusinga okugendebwa General Salim Osale nga balinga abagamba nti munnange anti kakati be bammwe abasobola okuyambako okugambako mutabani wammwe kiba kimuleetera okufutubbala era okulaba nga ow'amaanyi ennyo kubanga akimanyi bulungi nnyo nti oba oli awo n'oli talina kyayinza kukolawo kyamaanyi. Kati ku sayidi endala bano aba PLU ekibiina kya Muhoozi bwe batyo basazeewo ne bagamba nti bagenda kwekalakaasa era balangirira ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omukaaga nti bagenda kwekalakaasa bagende ku embassy ya Germany bekalakaase olwa ebigambibwa nti ambassador wa Germany mbu aliko ekkobaane lyalimu n'aboddo oluvuganya era nga baagala kuteekawo bweyeekera mu ggwanga lyattu Uganda. Kati nti aba PLU bagenda bawakanya ebyo nti n'okwogera ku mukama waabwe Muhoozi oba okumuloopa mbu okumwogerako kati bwe bati bagenda beekalakaase. Naye munnange bano balabuddwa abantu abatunuulira ebintu nga bwe bitambula ne babagamba nti bannange Kabanda kubanga Kabanda yabirimu babagambye nti munaye temugezaako ate kutuswaza kusukka we tuli already. Babagambye nti please kindly don't attack the German embassy, it's not necessary kubanga bo babadde bagambye nti the Patriotic League of Uganda okusinziira ku biri ku mukutu gwabwe kwa X bagambye the Patriotic League of Uganda PLU shall hold an energetic demonstration at the German embassy on the 5th June 2025. Details will be availed in due course. Omukulu Daudi Kabanda nga ayogera ateeka ku mutimbagano akunga abantu be. Kakati bwe batyo abantu bamulabudde nti munnange lumu gwe olikwatibwa ogira okyewanika nti abo bakama abo b'okolera bakuwagawaga mukulu Kabanda bali babadduse nga bagenze gwe ng'oli wano weemagazza ng'akabwa akabbi bajja kukukwata kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti obuyinza bungi buli mu mikono gy'omuntu ate emikyamu era nga ebyo munnange bagamba nti ate akulabula aba akulabudde bisinga ogezaako kubeera nga oto okola empaka anti w'empaka akunama ebiri. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo General Museveni yawadde dda ekiragiro shoot to kill. Bino nno yabyogeredde Luweero eyo era nga ekiragiro kino yakiwadde Muhoozi butereevu nga Chief of Defence Forces. Waliwo jjukira nti mu ripooti ya UPDF bagambye nti waliwo abasala ebikondo by'amasannyalaze ababba waya z'amasannyalaze n'okwonoona ebyamasannyalaze era nga bagambye nti wano mu Wakiso Kampala mbu wekisinga okubeera kati ne mu disitulikiti endala ezeetoolodde awo. Kale General Museveni bw'atyo yawadde Muhoozi obuyinza okubeera ng'ateekawoko task force, security task force okubeera nga ekwasaganya ensonga eyo efuuse akayinja mu ngatto wano mu Uganda nti waliwo abagenda nga boonoona ebyamasannyalaze wano naddala mu Central Uganda mu Buganda. Kakati ekyo jjukira nti abantu bangi bazze bakiraba naye bayinza okuba nga abasinga obungi bakirabye kati naye nze kino nakirabako dda sayidi z'emikono eyo mu myaka gye 2005 2007 2008 sayidi z'emikono eyo waliwooko omuntu omu bamakanduzi naye waliwo bamakanduzi bangi nnyo eyo nga bategetinga
emoto bitrakita ebikola enguudo babba amafuta ne kolas bamakanduzi wano mu Uganda weebali era wali empigi nga ku bikonda waliwo ne gwe baakwataawo nga baatuuka n'okubeera nga basumulula emipiira ku bitrakita ne ku bimotoka ebyo bisino truck ebisomba ettaka kati bwe kiba kifudde nga kisimbyawo waliwo omuvubuka omu gwe baakwataawo empigi baasumululangako emipiira ne bagitwala ne bagitunda naye jjukira okusinziira ku lipooti ya IPDF bagamba nti abo banuupu nti banuupu be ba vandalizing amasannyalaze be babba waya z'amasannyalaze n'ebirala naye nkugambye nti emukono eyo waliwo omuvubuka omu gwe baanywesa omwenge ne bamunywesa omwenge kati mu kunywa omwenge ne bamulinyisa ebikondo by'amasannyalaze ebyo agenda asale waya kati amasannyalaze gendaga kuba sparks omuliro ne gumwokya yenna n'avayo n'agwa wansi kati bano baamuleeta baamusitula ne bamutwala ne bamuteeka buteesi mu buliri bwe ne badduka naye baategeereka newankubadde nti munnange tewaliwo obujulizi obuli awo naye nga sayidi z'emukono eyo era mafaabi yasimbayo ekitooke banne baamunywesa omwenge ne bamutwala kati ebyo byaliwo 25,26,27 awo omwaka gwerabidde exactly nga byaliwo mu kiseera ekyo sayidi z'emukono eyo kitegeeza nti tebitandise kati biseera ebyo nuupu yali teriiwo naye nga era basala waya z'amasannyalaze kati ate bw'ogenda wano wabayita mu nsooba wano e Kampala era sitiiri waliwo abavubuka awo abadiringa mu waya z'amasannyalaze ate nga awo mu nsooba awo nkimanyi nti nina abakyala waawo wa NRM kyokka ate mu lujja lwe awo we babikolera ebyo we babikolera awo era abo babba ebyamasannyalaze bebiti waya z'amasannyalaze n'ebirala era sisuubira kuba nti nno bizinesi y'abanuupu kwegamba kyengezako kugamba nti kino kye bagamba nti abanuupu be basala ebikondo by'amasannyalaze ekyo kikyamu kubanga kino kirina history omuwanvu naddala wano mu Uganda abantu okubba amafuta ku bimotoka ebikola enguudo okubbako n'ebintu ebirala byonna bitrakiti obibbako ebintu okukosa n'okubba kolas kati ne waya z'amasannyalaze ebyuma bya railway nabyo ne babibba ebyo byonna baatandika dde obibba nga nuupu tennaba kubeera ng'ebeerawo naye kati General Museveni yagambye Muhoozi nti alina okukola surveillance era ne bateekewo task force egenda okubanga mu buli district enoonyereza ku nsonga eyo bwe kiba kyetaagisa be bakotte nga bali mu action sasi ku nnyama shoot to kill police kakati nti abamu ku bo balina okubeera nga battibwa nti ekyo kigenda kuba kitiisaako ku abo abeenyigira oba abalowooza okuyingira bizinesi eyo okubeera nga bagivaamu kakati munnange mu ngeri efaanaganako bwetyo era baategeeza nga bwe bagenda okubeera nga ba-installinga CCTV cameras okukendeeza ku risk kubanga bagambye nti kati nga ewabigalo Kakooge Katuugo towns ezo zitwogeddeko waggulu awo Wabigalo Kakooge ne Katuugo eyo munnange waya bazibba n'ebintu ebirala ebyamasannyalaze kyekituufu nti babikola ki babibba era Desemba 2024 bagamba nti mu swamp mu kitoogo ekye Lubengo okulina ne Kakooge babbayo meters 600 era nga zino zazibalirirwamu bilioni 20 eza waya kati era batugamba nti era still bakwata 2024 bakwata abasajja basatu eri Matugga Wakiso nga bano baali bakoze ebikolwa mu Ekikyusa Luweero n'ebifo ebirala 5 Nakaseke eyo babakwata kugamba olw'okuba nti baali beenyigira mu bikolwa ng'ebifaanaganako ng'ebyo mu kubba waya z'amasannyalaze era Mumeme yo yagamba nti ng'ekyali mu by'amasannyalaze yagamba nti biliyoni 26 2021 ze baafiirwa biliyoni 26 mwabo ababba ebintu by'amasannyalaze naye ekibi wano nti bino babiteeka ku baaludda luvuganya naye nze nkugambye nti ebyo
bwe tuba tunoonya engeri gye bibadde bibaawo ebyokubba waya z'amasannyalaze n'ebirala nkunnyonnyodde nti mu myaka gye2000 eyo n'okudda wansi bibaddengawo bye bayita bamakanduzi nga babba amafuta mu bitrakiti badiiringa n'abo ababeera babikuma aba security era nga ku nsonga eno nze nkukakasa nti security Museveni baatuma weesanga nga nabeera beenyigira mu bintu bye bimu kubanga weesanga nti obugagga bwe balina bubadde buva mu bintu ebifaanaganako ng'ebyo babe bawa obukuumi amasannyalaze omuntu asobola kugenda kweyaza amasannyalaze nga kweziri n'azisala era zimala kugibwako naye nga security yeekola ku ebyo kati wano Muhoozi yabadde annyonnyola ye ng'agamba nti waliwo bagenerozi bangi bamanyi mbu kati bano bamaze sente okubeera nga zibaggwako nti zimaze okubeera nga zibaggwako batandise okubeera nga batunda ne assets zaabwe okusobola okubeera nga babaawo. Muhoozi yatunnyonnyola jjukira nti Muhoozi alina olutalo mu UPDF era nga okusobola okubeera nti ekintu kimubeera mu ngalo 5 alina okubaako bajjawo. Kati bano abajjawo mu ngeri ya nguzi agamba nti babadde balya nnyo enguzi era kati okuva lwakoze enkyukakyuka ennyingi ennyo mbu kibaleetedde okubeera nti abamu okubeera nga bawummuzibwa kati batuuse okubeera nti nno tebalinaawo kyebalya batuze n'otunda ebintu byabwe kusobola okubeera nga babaawo kubanga nti beenyigira mu bubbi mu buli bw'enguzi ne babbye amafuta babbye emmere babbye buli kimu. Mu UPDF mbu kati essaawa eno alina reports nti okuva lwe babagoba oba bawummuza batandise okubeera nga batunda ebintu byabwe olw'ensonga nti life gye babadde babeeramu ebadde expensive nnyo. Naye nti kino bw'okitunuulira kwegamba kiyinza okwewuunyisa kitya nti Muhoozi yennyini waali awo nti kitaawaze mu buyinza nsuubira okuba nga naye kennyini tanatanga kwetegeerera waali wano essaawa eno akulidde mu State House mu mbeera yonna talinawo mulimu gwonna gwe yali akoze gwe tumanyi nti guuguno naye ate mugagga muvundu ne kitaawe mugagga muvundu n'abakakundi kaabwa ku ka deep state bagagga bavundu. Ekyebuuzibwa bo ssente baazijjawa ekyebuuzibwa bo ssente baazijjawa kubanga bwe tutunuulira ejjenje lya UPDF lirina ddiiro nnyingi nnyo zeziyingiramu terinaako accountability. Tulaba lyenyigidde emirimu mingi nnyo naye ate bikituuka ku budget baginona mu parliament tebalinawo ze bagamba zino zaava mu UPDF esobodde okwefandinga bweti. Tukimanyi nti amagye ge Uganda bagakozesa mu missions kati nga mu mawanga Sudan n'ewalala naye ebyo byonna biri tebirina accountability tetumanyi so nga ate eggwanga likwata ssente za miwa musolo ne lifandinga operations zaabwe naye ate bo bafuna clean money. Ebyo byonna Muhoozi ayagala okuggyawo enguzi ye nga bwakyerimbikamu naye ate enguzi etandikira ku ye etandikira ku bbo kubanga nabo bennyini tebasobola kunnyonnyola ebyo. Kati bali bagezaako okuggyawo tabajjawo lwa nguzi kuba enguzi kwe bayimiddeko kwe batambulira wabula abajjawo lwakuba abatya ayagala alekewo bano abamuwuliriramu abapya ntiwulira nti yayingiza omutwalo mulamba n'afulumya 1,300 okitegeera nti alina bafeezinga out ne bayingiza era nga bakimanyi bulungi nnyo nti ekyo bakipulaninga waliwo akatamike ne bawaako wano nga bapulaninga okufeezinga out abantu abamu naddala bwe balowooza nti abakaddiye bye basuubira okuba nti bajja bawa hard time. Kakati munnange ebyo biri awo nabyo osaana obirowoozeeko bitunuulire kubanga muganda wange anti kakati ebintu byonna byafuuka byakubala bubazi wano Uganda nti omuntu wakugamba ayinza okuba ategeeza D gwe nga ne bw'ogenda ku B C tonategeera kyategeeza nga ayogera naye ng'ategeeza D oba otegedde kye nkugamba. Kakati General Sejjusa mu kusembayo ono ayagala bajjeno ba UPDF bawerebwe okubeera nga beesimbawo kuba MP mu parliament ayagala bawerebwe okubeera nga beesimbawo kuba MP mu parliament era General Sejjusa ono jukira nti yakulirako military intelligence kati yagamba nti ba highest ranking members mu UPDF balina okubeera banned from being elected to parliament
Yeno Sejjusa bwatyo bwategeezezza. Kakati ono agamba nti nno tekikola makulu. Era ye alina rank gy'ayagala mu palamenti nti oli bw'abanga yeesimbawo mu palamenti kale waakiri abeere nga tasukka Lieutenant Colonel agamba nti waakiri oba bateekewo Senate kwegamba zibanga bonoga nti palamenti bbiri nti waliwo eri ey'aba professional ba retired nga bo balina kubeera nga beebuuzibwako n'eno eya bano betulonda wano bwetuti ne bagenda nti kati bali babeere waakiri mweri okusinga okubeera nga ate era bajja eno nti atuule butuuzi awo naye alinda omusaala ate nga oba oli awo n'aka retirement nakaaka akalibu byali mu kamugunye nti kati bandibadde abo babeera mweri endala. Bino nno biwagiddwa era nga bagamba nti mutuufu parliament nti eri overcrowded mbu namba ey'ababaka 526 ba MP nti eno gikompeyaringa n'eya India jukira kaffe tugenda mu 7 ate nga India erina 1.7 billion ina population ey'abantu nti bano bali obukadde 107 kakati awo munnange nti Uganda okubeera ng'erina 526 nga waka parliament birina kumpi nga baagala kubeera nga abakiikirira namungi w'omuntu ali mu India kale nti awo kintu kiba kyetagisa okubeera ne houses 2 eza parliament era nga nti eri endala ey'abaloodi nti yali badde ebaawo nga yo kwegamba erimu ba retired professionals nti abasobola okubeera nga boogera ku nsonga oba ne ideas empya ezirina okubeera nga zibalaba nti zirina okuba nga za muggundu okusinga okubeera awo munnange nti buli omu n'atasaanidde alwanira kubeera ng'ayingira palamenti so nga ate oba oli awo bamulabanga ati omuntu eyandibadde yeebuuzibwako n'okutunuulira ebintu ebiba bisaliddwawo eno ne bagamba okusinziira ku kyona kino kubanga lina ttambuzibwa bweriti nti bano balina akasigiri oba balina n'ebifactors endala nnyingi nnyo kwe basinziira okubeera nga zibabuguumiriza okusalawo naye ffe abali mu senate atugaanye tukigaanye kubanga babeera ba retired ate era ng'ebintu babirabanga ba professionals mu ngeri y'ekisajja kikulu kubanga babeera ba retired. Sigenda kusukkawo nnyo wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaaje nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.